akulira yafesi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Ajatadija Namyalo akayukidde abakulu mu gavumenti z'ebitundu abakulemberamu okusenda abantu ku nguudo mu kaweefube wa gavumenti w'okutereza abasuubuzi owa Trade Order. Namyalo asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwayise ku woofiisi za NRM ekyambogo olwaleero mu kutongoza eŋŋombo eya Museveni Swears in 2026 mwe bagenda okuyita okukunga bannayuganda okujjumbira okulayira kwa pulezidenti. Nzali ku 25 simanya fitsi to 25 ongobye mu Uganda. Bannange si buli omuntu alina ssente obuwumbi bwagenda okugulamu ettaka eddene n'obuneki. Oyo omuntu yagula nga mwekyo kyasobola. Banaye tubeereko ab'ekisa, tubeeko abazadde, bannammwe bantu mmwe bannayuganda mwe batekinokrats bagenda kutuziika mu fuuti B. Okusinziira ku Namyalo, bannayuganda banyiikaavu olw'embeera eyabatuusibwako n'avumirira abateekesa amateeka mu nkola ng'agamba tebaasooka kulowooza kuba mufuna mpola. Kana akalulu kaffe, kana akalulu si ka mugagga kubanga omugagga oyina kana akalulu twagamba omalako jjajja tova ku main n'akomawo ku main kitegeeza omunaku atannafunamu ye yakasaba nabwe ekityo mwe abatugoba ku nguudo simanya abatugoba wa abamenya ebintu mubeere mindful muli ba technocrats mufunira mu buwumbi mufunira mu bukadde na bukadde. Ono omuntu president yamuwa ssente za parish development model n'afuna miliyoni emu n'asalawo agiteeke mu kakiyosiki kati wakasaanyizaawo. Kati oba najja ne bakutema akatayimbwa ng'ate ogamba gavumenti ya Museveni mbi nga gowa basaanya. Hajjat Namyalo agamba tavumirira nkulaakulana kasita eba nga tekosa bantu ne yeewuunya lwaki abakolera ku nguudo bagobwa ng'ate abazimba ku myala basigala nga bataayaaya. Bano abali ku nguudo be baleeta instability bagireeta batya nga tulina security ekuuma. Tori omwana avuddeyo bamuwadde ssente za parish development model. Yes, babazo zimuwa ssente za parish development model agambye kantandika wano ka business kange afunye ka kioski ojjo kasaanyizaawo gantumba mulekerawo okulwana Museveni. Asinzidde wano n'atongoza eŋŋombo gye bagenda okutambulirako okutuusa omukulembeze w'eggwanga lw'alayiranga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokutaano omwaka guno. Bw'atyo akunze bannayuganda okujjumbira okulayira kwa pulezidenti n'asaba abateesiteesi obutasaawa bukwakkulizo bungi kuba neetaba mu mikolo. Of our dear president, so abanok abatestes abateekateeka tugenda kukolera wamu ffenna tusaba bannayuganda mwenna mubeereko olunaku tukungane olunaku tubeereyo mu kulayizibwa ne security tujja basaba mutukuumire emirembe mutukuume nga tuli mu ddembe naye ate bannayuganda tubeetaaga okubeerawo temuteekawo obukwakkulizo obungi nnyo bataata mukkirize abantu bali ku pulezidenti waabwe ng'alayira tukoye okulabira ku TV twagala twerabireko live. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggwire lino ku KTV.